Ti ku lunaku olwo abamagye bano mu balakisi eya Bondo bakeera ku saa 12:30 ez'okumakya okweteekateeka. Essaawa zigenda okuwera 1:30 ez'okumakya nga bakomanda ba platoon batandise okuyimirira mu maaso g'ennyiriri z'abantu baabwe. Administrative office bamuyita adjutant n'agenda maaso n'okukola attention ku parade eno. Ye commanding officer kigambibwa nti yali talina yadde ekyokulwanyisa okuggyako omuggo gwe. Temukadde ako bano baali bagenda maaso n'okweteekateeka kuba abajjambula baali baagudde dda mu nfo nga kiteeberezebwa nti baali babeetolodde ku ssaawa 11 ez'okumakya. Bano beewalula buli omu n'abeera mu nfo ye ne basumulula ebyasa eri abamagye bano abaali ku parade nga tebalina na kimu kye beetegese. Nti abasinga obungi ku ebyokulwanyisa baali tebazze nabyo, nga bazze nabyo temwali masasi nga abasigadde baali balina zipisito zaabwe. Okumanya ekikangabwa kyali ky'amaanyi nnyo, n'abatono abaawonawo kigambibwa nti n'okutuusa olwaleero ekintu ekyo kikyabali ku bwongo. Abamu ku be battira mu lulumba luno kwe kwali Second Lieutenant Muntu nga yali muganda wa Pecos Kuteesa. Wabula waliwo munnaabwe yasobola okubeera ng'asimattuka nga ye Major Mujuni ng'ono baamukazaako macho 4 olw'okubeera ng'ayambala gaalubindi. Mujuni ono yagenda maaso n'okubeera ng'akola ekintu ekyewuunyisa abantu abasigadde ekyamuviirako n'okutandika okumujerega. Nti ono mu kudduka mu balakisi naye ebbombo nga babalumbye yatindiga olugendo paka Nakasongola nga ze kilomita kumpi 2.2 ng'olugendo luno okulutambula kikwetaagisa ennaku 2 nga toyimiridde namu. Nti obulumbaganyi buno bwaliwo ng'ennaku 8 ogw'Okubiri Mujuni ono bw'atyo n'atoloka n'alinnya ensozi n'ebikko okubeera ng'agenda mu kitundu ky'e Nakasongola afuneyo obuyambi bukomewo kubayamba. Wabula bino nga biwedde bano baafunanga akaseera ne boogera ku nsonga eyo nga bajerega munnaabwe ono Mujuni nga bamugeraageranya ku Andrew. Wabula musajja mukulu ono Mujuni ekikolwa kino kye yakola kyamuleetera okubeera ng'agira eggwanga nga bamugeraageranyanga ku Andrew Takome Kayiira yakola obulumbaganyi ku balakisi ey'oku Lubiri kyokka gavumenti n'emusinza amaanyi nga bwe yakola withdraw yagenda mu ggwanga lya Amerika. Olwo eggye lya UNLA lyasobola okubeera nga lyekumaakuma ne lifuna military police okubeera ng'ekuuma amakubo agava mu kitundu ekya West Nile okuziyiza abamagye okubeera nga tebadduka mu ddwaniro. Mu kaseera ako military posts endala nnyingi nnyo nazo zaalumbwanga buli kadde nga baazirumbanga be baakabinja ka former Uganda National Army mu bumpimpi-funa. Nti akaseera k'eggwanga lyali liri mu katyabaga nga waliwo ebiwayi ebiri eyo mu 20 ebyali birwanyisa gavumenti ya UPC. Olwo nga ye musajja mukulu Pecos Kuteesa akyali mu ggye lino erya UNLA bagezaako okubeera nga bakuuma gavumenti eno. Nti mukadde ako ebiwayi ebiri eyo mu 20 bye byali birwanyisa gavumenti ya UPC era abamagye bangi baali bagezaako okudduka mu magye ga gavumenti nga bayingira ebiwayi ebirala bye basobola okubeera nga beekukumamu balwanira omwo. Pecos Kuteesa yali mu balakisi e Nakasongola eri ku luguudo lwa Kampala Gulu okudda mu West Nile. Ye yalondebwa okubeera ng'akulembera mu road block okusobozesa abamagye obutatoloka kuva ku battlefront. Ono ng'akola omulimu gwe ogw'okulaba nga abamagye tebadduka ku frontline kulwanyisa abasajja abaali balwanyisa gavumenti ya Milton Obote. Ate ng'ennaku 6 February 1981 abayiikira baakulemberwa Museveni kwe kulumba Kabamba. Bano okulumba Kabamba kyayongera kuleetawo mbeera ya butabanguko mu ggwanga. Wabula mu kaseera ako abakulu bwe baalangirira olutalo ku gavumenti ya UPC, musajja mukulu ono yali yatandika dda okunoonya bwe waayinza okubeera ng'atolokera mu magye. Nti ono yali yateekawo enkolagana ennungi wakati we n'abasuubuzi mu kitundu ekyo ky'e Nakasongola naddala baali bavuga ebidduka ebyali bitambuza ebyennyanja okuva e Rwampanga okubeera nga babireeta e Kampala. Ng'ennaku 21 February ono agamba nti yali yakava ku road block gye yali ali mu kudumira platoon y'eggye ly'eggwanga erya Tanzania. Siginoola n'amuleetera obubaka. Obubaka buno obwaleetebwa bwali buvudde ku General Headquarters nga bugenda eri Administrative Office Kabamba Training Wing ng'obubaka buno bwali mu lulimi Luswayiri ssaako na Luzungu. Ebbaluwa eno yali emuweereddwa gitwala eri omukulu akulira enkambi ye n'ategeeza units zonna nga Lieutenant Pecos Kuteesa bwe yeetaagibwa okukwatibwa era atwalibwe ku kitebe ky'amagye mu Kampala. Siginoola ono yali muvubuka muto ng'aviira mu kitundu eky'Essoloti mu Eastern Uganda.
Obula Pecos Kuteesa yategeeza tamanyi nsonga yonna lwaki omwana ono yasalawo okumutaasa. Bwe yamala okumuwa ebbaluwa eyo, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bwe yamala okumuwa ebbaluwa eyo yamutegeeza nti alina essaawa 2 okubaako ne kye yeekolera kubanga mu ssaawa ezo 2 agenda kuba agituusizza ew'omukulu akulira enkambi. Ono yategeeza tamanyi oba yalisobodde okusigala ng'akyali mulamu kubanga bannaabwe bangi basobola okufiira mu mbeera efaanana bw'etyo okuggyako abatono abaasimatuka kugeza nga Salimu Salem. Ono yategeeza nti ebbaluwa we baagimuwera yali yakamala okuva mu kunaaba nga yeebaseeko ku buliri ng'era yeesibye ettawulo. Obula olwamala okulaba ebyo yasituka n'ayambala yunifoomu ye n'ateekako ne pisito n'akwata briefcase ye ng'ataddemu engatto z'abantu ba bulijjo ng'agamba nti yatonaatona mu luumu nga kyaleseemu ke katabo ka James Hadley Chase ke yali tannaba na kusomamu. Ono ategeeza nti yaggukira ku mwalo ogwalwa Mpanga era nga yasangawo emmotoka ekika kya Peugeot 5 eya pick-up nga gye yalinnya okumuleeta mu Kampala. Ono agamba nti yali avuga emmotoka eno yali amumanyi kubanga yamuvuganga okumuleeta e Kampala n'okubeera ng'amuzzaayo. Pecos Kuteesa yatuula mu maaso ga mmotoka eno ssaako n'omugoba waayo obula nga baalina omulala eyatuula emabega ku byennyanja bye baali batwala. Bano bwe baatuuka ku roadblock yali ku nkulungo y'e Nakasongola, bannamagye Abatanzania baamukubira bukubizi salyuti ne bamutegeeza nti abaako kyabaleeterayo kubanga yali yabamanyiiza okubaako by'abagulira ng'era baafuuka bakwano be. Ennaku z'omwezi 21 February 1981 lwe lunaku omukulu ono lwe yafuukirako disaata. Tewabula mu kifo ky'okubeera nga yeekuba mu kifuba awulire ennyiike. Ono yawuliranga gwe batikkudde omugugu nti kubanga akaseera konna bwe yali mu UNLA yali alaba ng'ebikolebwa si byagwanidde okubeera ng'akola ng'era anoonya engeri gy'ayinza okubeera nga yeegatta ku biwayi byonna ebyali birwanyisa gavumenti naye nga talina waatandikira. Era nga wano yali alina eddembe okwegatta ku kiwayi kyonna ekyali kirwanyisa gavumenti yali mbuyinza. Obula muli mutima yali akyawulira ng'ayagalira ddala Fronasa. Nti yadde ono yali teyeetabye mu kalulu kulonda n'ekibiina kya Democratic Party kyali kirina abagoberezi abawerako ng'era abagoberezi bano okusingira ddala baali bakiwagira okusinziira ku ddiini gye kyali kikkiririzaamu. Tiwabula nga bo bannamagye ebiseera by'omu maaso ebya Uganda baali babiraba nga biri mu mikono gy'abantu abalina emmundu ng'era ebizibu ebiruma eggwanga bo babiraba bulala so singa bannabyabufuzi. Ti mukadde ako nga kizibu kusanga muntu alina mmundu ng'alowooza ku GDP y'eggwanga nga n'ekigambo demokrasiya bakiwulira naye nga bo tekibatwalira biseera. Tibaali tebeetaaga kutwala kubatereeza bwongo kubasomesa nsonga za byabufuzi ng'abasinga bwe balowooza nti abayeekera bonna kye kibeera kyetaagisa. Tiwabula bo baali baagala kubeera nga basasula oyo yali abaleetedde okuwulira ennyiike. Ono yategeeza nti bangi ku bo baali baleseewo emirimu egibasasula amayumba gaabwe mu ttawuni ssaako ne mu balakisi gye baali babeera. Ne basalawo okubeera nga bagenda bayeekere gavumenti olw'ensonga nti baali bagiinako obusungu. Basobole okulaba nga bajjawo ekyo kye baali balaba nga kye kizibu eri obulamu bwabwe. Nti kino tebakyenenyeza, bakinenyeza gavumenti yennyini eya UPC kubanga yasooka okubeera mulabe waayo yennyini. Ono yategeeza nti biseera ebyo abantu bangi nnyo baagendanga mu maaso n'okubeera nga batulugunyizibwa. Enjawukana mu by'obufuzi, eddiini ssaako n'ebyobuwangwa byonna byali bikutte akati.